Balamusizaako kansubira nti muli bulungi. Amanya nze Jyotise Mugaba Kyaita era nga tugenda okusoma akatabo kaffe ndi kumma okulya. Kano nno kawandiikibwa omwami E. Solomon Mpalanyi era nga tugenda kusoma ekitundu kyaffe ekyokutaano. Kino ekitundu kirina omutwe ogugamba nti omukazi mange. Okwesima n'okukyacanca binatuukako mutya nabijja ku mukazi mange eyankyawa kungulu so nga yanjagala nnyo munda kumpi okusinga abaana abalala bonna be yazaala. Nga ndi mu mikono gy'abakadde bange bombi nasuubira nti nali nja kubawa ddembe nnyo okufaanana nga bwe nabanga ne jjajjange bw'omu. Ekyaneeyuniza ennyo bwe ntyo be baana n'abasajja abangi abali awaka. Bwe ntyo nendowooleza ddala nti nze sigenda kukakaalukanyizibwa wadde okutuntuzibwa nga webali. Kino sikibuusabuusa n'akatono. Singa mmange yali anobye omwa kitange mu bbanga eryo nandibadde kyenyinyalwa era ndowooza sandibaddeko wentuula. Kitange yanjagala nnyo, ndowooza n'okwerabira neerabira nti nali mwana muwala, nti era n'ekiseera kyali kijja kutuuka muveeko ngende neebangire era mbeere n'amaka agange. Ye kitange teyayagalanga kulaba nga ntumibwa okukola emirimu gy'amaanyi, nange nno olw'okwagala eddembe ebiseera ebimu bwe yampitanga okutuula awo naye nga nsanyuka. Bwe wayitawo ebbanga nga lya myezi 3 nga jjajjange amaze okufa, mange n'atandika okunkozesa emirimu obutaweera. Yantumanga kino n'antuma kiri, leero ne neewuuba n'enkamala. Kyokka emirundi egimu maama yannimirizanga nti mwana gwe jjajjaawo katono akwonoone. Bakadde bange abakazi bombi emmere bagifumbanga mu biyungu, buli omu yafumbanga ennaku ezize. Ekyekitalo nze saawumulangako n'akatono anti nga buli kiyungu nkola. Okukola okwo okwa buli lunaku katono ku nsuule kawansaze, n'okwetika ebintu ebizito ennyo nga nkyali muto katono ku ŋŋundule ekifuba. Naye kaakati ebyo bwe mbijjukira ŋŋamba nti nga baalyoka ne babinkoza. Mange yakeeranga nnyo okugolokoka okugenda okulima. Nze nagendanga okuva mu buliri nga yeesibye dda obuziina bwe, akutte n'akambe ke yeetala ebweru. Yajjanga n'angolokosa n'alekanga n'okwesimba neesimbye, naye olwankubanga enkoona lwe lwamalanga nenziramu mu kikunta n'entemeza omwo. Bwe yayimanga ebweru n'ampita nga muddamu nti mbadde nkyesiba nnyabo, naye kati mmaze nzija. Nakolanga bwe ntyo nga ntya empewo ne kalenge w'okunkya, naye kyokka ng'oluusi mange mwonoonera olubimbi lwe kubanga twatandikanga obudde bukaalaamye. Ebiseera ebimu neerwazanga olubuto oba omutwe nensigala mu buliri, naye okulya bwe kwatuukanga nga namuka. Olw'ekikolwa kino mange yanjeyanga mu kayimba kano. Amagezi g'omunafu nga manyi, bw'alaba busaasaana nti nfa, bw'alaba buwungeera nti mponye, okusembeza ettooke ng'atema. Kyokka nalwawo nnyo okutegeera nti nze gwe yabanga ayeeya, naye maama yalaba neerwazalwaza nnyo, kwe kunsalira amagezi nannyimanga emmere. Ebizibu ebirala byali byakugumira, naye ekyokunsiriba kyannema okugumira. Emirundi gye neerwazaako egyasooka kwe nakoma. Obuto n'obutamanya bintu bibi nnyo. Nasunguwaliranga nnyo mange ne muyita akakazi oba ekikazi oba ogukazi. Leero buli linnya eryanzijiranga nga lyenkubawo.
naye ekyekitalo nga byonna mbyegamba nzekka ate mpola nga ntolotooma. Waliwo olunaku mmange lwe yankunya omumwa yankwatiriza nga ngusongozza mwemulugunyiza olw'okuntuma olutatadde. Naye kati bwe nzijukira ebikolwa ebyo mbyejjusa, kyokka ate nga ne mmange gwe nandibadde neenenyeza yambulako dda. Mu kiseera ekyo ekintu ky'okuba nga nze nazaalibwa oluvannyuma nakiraba ng'ekyali ekibonerezo, kubanga amaaso g'abakadde bange n'abooluganda abalala bonna gaali gatunuulidde nze omu bwe nti. Abaana abalala awaka bo tebaafiirwangako kuba baali bakulu era ng'abasinga batuuse okuba n'amaka. Bwe kityo nno buli eyavanga gy'avudde ng'akunze kwaggukira okutuma ne neewuuba, ne bawuuba nze ne bakokkwa. Okulima bwe kwatuukanga ne nkunsa olubimbi naawe n'onvaako. Mmange yeewuunyanga nnyo okulaba bwe nnonda ennanda, okugisimira ekinnya n'okugiziika. Ebiseera ebyasooka nga nkyali muto era nga sinnamanya nnyo na biŋŋambibwa, nnyabo yankambuwaliranga nnyo nentuulanga ku nnundulundi z'amagulu, nandiisanga emmere nga neekokomye, nempuutanga enva nga mmagamaga. Mmange yalinanga ebintu by'atayagalanga kulaba nga ffe abawala tubikola. Mu byonna yasinga kukyawa kusimba lukono. Nzijukira olumu bwe yansonookereza nga nsimbye olukono ku mmere, n'alutema ekyenyi ne kinywegera olwaliiro, n'obukunkumuka obwaliko ne bunneerippako n'enswala nnyo. Okugwa n'okusaaba emmere byali tebinnumizza nnyo, naye ekyannuma ennyo era ne kinkaabya amaziga okwagala okugamala mu kiwanga. Be bantu bonna ne taata eyali anjagala ennyo okunsekerera n'okunjeeyereza. Ate nnyabo yalaba sikyasalikako musale, nze naatuyidde n'ayongera okunnumya. Yampita lwa bulungi ng'eyali agenda okunzidaabiriza n'okunsaasira nti, "Zansanze, mukadde omukazi, leka bakuleetere ensumbi okaabire omwo amaziga go gonna galeme kufa bwereere." Munnange natuusiza ddala okugenda mu ddya nga sizzeeyo kusimba lukono ku mmere wadde ku mukolo omulala gwonna. Ekyokufukamira nga tekitugambwa, ye nno ng'otuulira wa amakiikakiika ku mukazi oli. Abawala twalinga ku kanaabi kyani, naye n'abalenzi baalinga ku bugubi. Kitange kyeyeeziranga kwe kulaba omwana ng'atunuulira abantu enkakaba ku mmere oba nga yeevuubiika emmere oba okuswankula. Ekikolwa kye nalwawo ennyo okutegeera kwe kuddiza. Bwe wabangawo ennyama nga buli muntu ku lujjuliro afuna ekifo ekikye, naye oluvannyuma nagendanga okulaba nga nnyabo ate addira ennyama eyiye ng'agisalaasala ebifi ebitonotono ng'agenda awa ku baana oluusi ne ku taata. Ne taata ne bakulu bange nga nabo bakola bwe batyo. Olumu nabuuza mmange nti, "Okuddiranga ennyama yo n'ogisalaasala n'ogitugabira, gwe ba tekuwoomedde?"
nandiki oba ogikkuse bukkusi ne taata naye ndaba akola bw'atyo oba kubanga mwalya dda. Ye kwe kunnyonnyola nti mwana wange tekiba ekyo wabulaako kaba kabonero akalaga okwagalana. Gwe bwe nkuddiza bulijjo tosanyuka? Ne nziramu nti nsanyuka nnyo maama. N'aŋŋamba nti kale twagalana mmwe mukolenga bwe mutyo. Gye nakoma okugenda nga nsuumuuka n'okukakatamu mu birowoozo, ne mmange gye yakoma okundaga n'okunjerulira ebintu ebifuula omukazi okuba omulungi mu by'akola era n'okuba ow'omugaso eri bba n'abantu abalala. Naye nno ng'ebimu ndwawo kubitegeera. Ekiseera kyatuuka maama n'alekeraawo okumboggoleranga n'okuntwala n'ekisubi ku liiso ng'abadde antuma. Nange nalaba mpisa bw'atyo ne neeyongera okumusemberera n'okumubuuzanga buli kye nabanga njagala okumanya. Natandika okumweyabiza n'okumutegeeza ebintu ebimu ebyankaluubiriranga. Mu bintu enkumu mange bye yannumiriza ennyo, ekikolwa ky'okusanyukiranga abantu awaka yakissaako nnyo essira, nange ne nkitegeera bulungi. Eggonjebwa n'obuwulize ebyo nabyo yabyongerangako lunye. Era oluusi yaŋŋambanga yaŋŋambanga mu ngeri y'okubalaata nti gwe munnange agayaalira bye bakugamba ani gw'osuubira okubikuyigiriza? By'olaba nkola omwakitaawo, munnange naawe by'ogenda okukola omwabalo. Ate gwe njagala obikole bulungi nnyo okunsinga lw'oliganja mu ddya. Lumu twali mu kibira eyo nga tutyaba enku, ne mubuuza ye n'abakazi abalala kye bava batabuuza bantu nga beetisse. Kwe kunziramu nti obuuzizza kirungi. Ekimu ku bikolwa ebiraga obuwulize n'obuntubulamu bw'omukazi kufukaamirira bba, bakadde be n'abantu abalala bonna abamusinga ekitiibwa. Nze nkikola lwa kwagala ate tekinkaluubirira n'akatono. Naye emirembe nga bwe gigenda gikyuka simanyi bya mu maaso. Osanga abaana be mulizaala balikirowoozaako obulala. Kale nno olw'okubanga omuntu nga yeetisse kiba kizibu okufukamira, ky'ova olaba nga abakazi tebabuuza nga beetisse kuba tebasobola kufukamira. Bw'atyo mmange bwe yaŋŋunjula mu buli kalimu ne mu mpisa. Ekitundu kyaffe ekyokutaano kikomyawo. Mwebale nnyo, mwebale ddala okuwolereza. Nsigadde ndi Judith Ssemugabi, bakyayita akuume.